Ekibuga Kampala kisibye mu bugumu olwa Pulezidenti Museveni alambudde abasuubuzi ono atuuse ku bifo omuli akatale k'e Nakasero, Owino, Ppaaka enkadde n'ebifo ebirala. Ng'omukulembeze tannayingira ekibuga, abawagizi be bakedde okuyisa bivvulu mu Kampala naddala mu bifo gy'abadde asuubirwa. Era mu nguudo ezakedde okuggala mu kibuga Kampala, bano baziniddemu amazina okubula okubagwa mu biwato. Zibadde zikunugiriza okuwera ssaawa 7 Pulezidenti Museveni n'atuuka mu katale k'e Nakasero wakati mu nkuba ebadde efudemba era ng'enkuba eno teganye bawagizi be abadde bamulindiridde dda kumwaniriza. Pulezidenti Museveni ayogeddeko eri abasuubuzi mu katale kano era n'abasuubuzi okuyingira mu nkaayana z'obutale mu Kampala. Era abo bonna abaagala okwefuga obutale obwali bwa bonna so nga baagala kubwefuna nga kinoomu sigenda kukikkiriza, ngenda kubisazaamu ebyo byonna. Mu kubasiibula ono abolekedde entanda ya bukadde 10 ezinaateekebwa mu ssaako y'abasuubuzi mu katale kano. Nsanze wano nti mulina ssaako Nakasero market. Ssaako eyo njagala kuteekamu obukadde 10. Oluvudde wano Museveni ayolekedde Ppaaka enkadde eno ayogeddeko n'abagoba takisi ssaako n'abasuubuzi okuzza Ppaaka ya takisi eno mikono gyabwe. Ekifo kino ekisigaddewo n'ebirala bye baatwala ngenda kulaba oba kisoboka. Mwagala kukola ki? Mwagala kubikomyawo mu KCCA? Bano nabo abawadde obukadde 5 ez'okwekulaakulanya. Ekyo kati ssaako enene eya wano ngenda kuteekamu obukadde 5. Buli obusaako obulala bwe munampalisi yaabwo ngenda kuteekamu 10 miliyoni 10. Abasuubuzi b'akatale ka ssente bali ku ddembe akamanyiddwa nnyo ng'Owino naye atuuseyo wabula ng'eno embeera evudde mu nteeko abasuubuzi ne balwanira mu maaso ga Pulezidenti. Lebantulugunya mu maaso go obatali ab'ezisukka. Mulirize nno omanyi mwagala nnyo entalo. Ebingi ebigwanganye mu malaka kubadde ekikulemberwa Nkajja Kayongo ssaako ne Joseph Mukasa. Waliwo enkola ey'okuvujjirira abantu ssente, ekifo ekibaddemu abantu abangi ne kitwalibwa. Enkomerero ya byonna ne bafuuka abapangisa abajja okubeera nga babeerawo akaseera katono bizinesi ne zibalema. Mu mbeera y'emu Pulezidenti asisinkanye bannannyini bizimbe nabo okwanja ensonga zaabwe mu kukyala kwa Pulezidenti okw'olwaleero akoze ebisuubizo bya ssente ezisukka mu kawumbi akalamba. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.